practice kyovula bakiba kirungi nnyo ne tutandikira mirimu bw'otandika wano mulimu n'olaba boosi wo ng'ali taafu noga nange ekyo nja kukiyiga boosi buli lwakukola ebibi byonna ng'osanyuka ngoga nze bwe naabeera n'abakozi abange nze sijja bayisa bwentyo ebyo obiyigira ku mulimu kati obeera ogize ng'olina mixture nga bw'olaba ettaka liri erya loam soil lirimu omusenyu lirimu ebbumba lirimu nakavundya lirimu ne calcium kyova olaba abantu bonna abagenze ne kati effe ogenda okujja okwekozesa nga bye wayiga nga bakozesa nga bingi nnyo bwe nali nakava ku university saanoonyezaawo mulimu nasalawo neekozese ne nagenda okutunuuliranga ebintu bye nakolanga tebyabanga na birungi ng'omukozi owange bw'ajja leeti nsobola okuyomba n'omukozi olw'okubaze leeti kumala lunaku lulamba nga buli lwakola ensobi ndowooza olabye okujja leeti nakugamba ndowooza olabye nenkaayana lunaku lulamba naye mukama yangezesa nti bwe nali ngenze bungereza okusoma nenkuba ekyeyo nga nkola mu hotel lumu natuuka leeti eri gye bayita saaba leeti like 4 hours late ndowooza baweita twali tulina okubeera nga tutuuse ku hotel by saa 12 kubanga saa 12 kitundu saawa emu kacaayi baba bakagaba ku olwo olunaku natuuka saawa ezi 2 ndowooza natuuka banaatera n'okutegula omusajja yantunuulira mu kifo ky'okuyomba naga atuuse watuukidde neŋamba what n'atakifanako nendowooza oba nterese n'atayomba n'atakayana nekinkyalenjinga nnyo kubanga nze bwe nali nga nkyali e Uganda nga nkozesa abakozi ba nga n'otuuka leeti mbeera muzibu nnyo naye ekyo nenkiyiga kubanga nange ekyantuusa kwegandooza lwe lunaku lwe babba eggaali yange nga sisobola nakwevuga kutuukayo nakimanya nti abantu bonna bakola ebintu okuva ku nsonga kyandibadde kirungi nti otuuka ku mukozi wo n'omuganda ekiki leero bulijjo okeera n'ekiki leero osobola okusanga ng'asacrificinze ajje ku mulimu naye ng'oba bamugambye nti oba taata we yazirise nekimukola bubi n'abeeraawo n'amala essaawa 2 oba ngende ku mulimu oba ngende taata gye yazirise ayinza okuba bamukyayi nga bamukyayi omanye eyo shooka ntemu nnyo nga bakukyayi katonda yali tatutonze nga twagala okyayiwa basobola okukyawa n'omala essaawa 4 nga tomanyi kiddako oba ngendeyo omuwala ono mubuuze lwakyankyayi oba nkole ntya so omuntu bw'omutuukirira n'omubuuza n'akubuulira n'okimanya n'olyokoga kirabika obubuzibu n'omuganda omugalo olunaku luwummula nze gambye omusajja kasita yasirikaato nankanga era bwe nakomawo abakozi abange bwe batuuka leeti ninasooka musemberera nemmanya ekyamutuuseeko nenfuba bufubi kulaba tefuuka habit bwakikola n'akikola nendabanga eyagala fuuka habit nga mga luli kiri twakikiriza nekiri twakikiriza naye ku luno ekyo siyinza kikkiriza naye ng'ate sivudde mu mbeera luli nga nviira ddala mu mbeera so abannayuganda mbakubiriza nti ebyo bwe banaabikola basobola okugumira mu kwekozesa